yogedde ku nsonga nti no you sing someone mwami wo akkiriza okubeera ng'oli music. Yeah, he's okay and he's so supportive. Abirimu oba businessman? He's a businessman. Kyusa naddala abaana abawala ate abasajja kati by the ekintu ekyo mukiteekako nnyo kuba omwana ow'obuwala yeekyusa ate omwana but totunuulidde olw'okubanga ono tali mu limelight oluusi yatuuse n'agamba nti ebya music byo sigenda bisobola si nti omukooye si nti takyajjaana emugundi yo but ye ng'omuntu atuuse n'agamba nti kakati wano wootuuse mpulira si kyakola ki probably ofuna shows leero ogenda nga bw'ogambye mbalala oba waakavaayo ne bagamba nti kati ogenda wa kati ye ng'omuntu n'atuuka n'atendewalirwa n'agamba nti munange sijja kukola ki kusobola sokoleke akabuzo kange tukaze mami yani yali yani by then ye yali Magica yali mami wammwe so abaana abobuwala mutuddeawo babiri music industry nze nalimu ne binema abasajja bantega ekibatu naye nembamba wabawa abamu wabawa ngaani yogera mu kamera tukolera kaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange Asha Nava Namatovu mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga mukulikeeyo mu weekend mukulikeeyo mu Valentine's Day abaagibaddemu be baawadde ebirabo ne be bataawadde tugumire wamu ate nga timu Life Experience nga bwe tutuula n'olunaku olwaleero tutudde twajjudde dda seti tubaleetedde ebinyuma tubaleetedde ebyaffe twebaza mwebale kutulaba bannange mwe musinga mu kintu kino. Thank you very, very much. Uncle Josh. Yes. Ngonyumye nnyo. Bintu bya bulijjo. So sometimes tulina okubeerako, you know. I know. But of course, thank you so much for streaming, subscribing, liking, commenting, abusing, everything. Yeah. It is Life Experience Uganda. Yes. Back in action. Oh. Nash. Valentine ye yakubuzizza otubuzeebuzeeko ku tiimu eno oba tomanyi nti olina kubeera ku tiimu e bwafunye new stock kyano bw'olwejjijjako gyerabira n'erinnya nga mugamba mutya mugyebaleko mwenna abeekuumiddeko mwe tutwagala mwebale kulayikinga abakomentinga comment section tuziraba nammwe mwebale kukola bamemba kugambye obuvuyo buli wano olunaku olwaleero tuyina omugenyi waffe tugenda kuba tuwayawayaamuuko si mugenyi wabula guno gwakubiri okutukyalirako ku Life Experience Uganda era ng'olunaku olwaleero tumukyazizaako tuwayewayeemuuko about music kuba munaye muyimbi mupya ate nga music industry twagala tumubuuze bizibu ki nga ye omwana w'obuwala kuba alabika bulungi abasajja aba industry tubamanyi musumbuwa abaana ab'obuwala nze nali mu ndongo ng'oyimba ki nze nalimba nyabo genda ku YouTube onoonyi nze nno nali w'amaanyi kyekyakufuula omunafu bandoga bayimbi balogo baŋŋamba mbumeri bata yandoga sisita wange kale imagine abamu bagwa nagwa kati oba webalira mu bayimbi abaagwa ekakwekwasa ddogo teyandoga anyway gabi tusanyusa okulaba nange okubasanga ng'oyogera nga bambejja era ndi mumbejja mwana omuwala yena aba mumbejja yes tayasama yasama neme nnyo kwerimbika nnyo mu ebyo ebiboozi byammwe omwana omuwala abeera mumbejja kakati ng'osanga omukazi ali abambejja omanyi engeri gye baba composed how they composed omumbejja nga bw'olaba gabi Do you know what it means to be called omumbejja? Yes. What does it mean? Kati omumbejja tafaanana nga Diana. Ate nno nga mumbejja wa ddala
naye ate okubye kutta ntuyo kyali wange tomukubira ku seti nga wendi ate nodana mumbejja bayi mumbejja owaddala sebo kanakulya naye nge ayina wano naye abambejja teboogera nga Diana ayogera nnyo oshegedde abambejja babeera compose in this way nti they be calm, they talk politely, they be nice, like well composed. Wakwanako ku mumbejja. Oshegedde. Naye kati woogwa ku muntu nga Diana n'omugamba nti mumbe anti yasaba ne ringi. Naye mumbejja asaba ringi. Walabyeko mumbejja asaba ebikonde. Bakikwata bubi. Naye ate bwe tuddako awo nange. Walabyeko mumbejja agamba nti nze njagala kukuba muntu. Asabye fight n'ebikonde. Atuswaziza Obuganda n'ebunyolo. N'ebikonde n'abikubamu. Kati oyo mumbejja bwatyo mpozi manyi kati ne mubambejja kale era tudde mu Bwakabaka era mubaamu abambejja abakakamu n'abajagujagu Diana mujagujagu mumbejja nti mulungi. What do you mean? Si buli mumbejja nti mulungi. Mulimu abeeru, mulimu abaddugavu, mulimu abawanvu, mulimu abantu. Ate kati awo kikyotegeeza nnyabo shogera gitambuliza sagala bukole wa Diana kyenjogera ostegera mulimu abambejja abeeru, mulimu abambejja abaddugavu, mulimu abampi, mulimu abawanvu, mulimu ababi. Nze simanyi naye ate nnakyewuuza ndi owawa nenda abanyabanga mutwesibyeko buuza naava wano omuntu we tumanyi nti mumbejja ye ssebo kanaakulya oyo ye muzikiriza nti mumbejja gwanengera azigera naye kati gwe munyalanda gwengere era ayogera olumu nenze nzikiriza nti omwana omuwala yenna abeera mumbejja newe baba batukuza in that tuli bambejja munkuza gye batukuzaamu era bakugamba omwana omuwala toleekaana, omwana omuwala akola bw'ati, omwana omuwala so batukuza mu ngeri y'ekintu. Ndi mumbejja osibukawo ndi Munnayuganda. Tambula mungu ola mwaka watandi Munnayuganda. Oli Munnayuganda ewammwe gyosibukayo obuzaalirwana oludde omuganda tewakwata ndi Munnayuganda. No tofaayo tumanyi nti oli Munyankole naye where exactly? Kashaali, Ntungamu, Bushenyi, Ishaka, Bukunjiri, Isingiro, Kaberebere wa wennyini awatuufu. Si ejo wajja omukazi. Liyani anti we Kaberebere. Weyo. We Kaberebere Munyankole. Lyantonde. Mbamanyi ba Prince. Tekikugyako bulangira Prince. So Lyantonde gyosibuka. Otandika ddi okuyimba? Natandika 2019. 2019 before COVID. Yes. Now 7 years, is it? Kati COVID netuuka nejjamu awo nebistopinga era nga bw'omanyi emirimu gyonna gyakola ki just stoppinga so nenresuminga 2022. So okutandikira ddala ogenda mu recording studio it was 2019. Yes. Then COVID yawo 3 years we down and all that so noddamu 2022. Yeah. Notandika kati okuba nti serious business. Era before nali siri Nonogabi. Before I started with my sister ye kintu ndowooza tekyali mulimu nnyo nganze natuuka nakidropinga nakiteeka ebbali but because I was passionate about it nze nensigala nga nkikyesinga era nga lyekkubo lyenkyaliko era kati olemezaamu oli endongo ogyepikira njepikira. olina ennyimba mmeka okuva 2020? Ennyimba zembala abantu ze bamanyi ziri 5 nga totaddeeko ziri buli muyimbi aba n'oluyimba lwatandikirako. Ziri ebbiri ze nasooka okukola kubanga oluyimba lwange olwasooka nalukola n'omugenzi Skills. Yes. Nga baluyita Captain era nga bwe nagambye nalukola ne sister wange. Then olulala tulina producer omulala gwe twalukola naye bamuyita John. Kale tamanyikiddwa nnyo. Yes. So ezo zo sizifulumyanga. Then 2022 we naddamu okutandika okufulumya. So kati awo 2022 kati tubale from 2022 up to now 2026. Enawe ennyimba mmeka?
ziringa 6 naye zakafuluma nti abantu ze bamanyiiko ziri 5. So ze video 5. Nedda. Audio ziri 2 ne video 3. Yes. Okay. Otambulira mu line ki? Category ya music. Line ya mukwano. Lwaki buli ajjajjira mu line eyo ya mukwano? No, si kyekiriko. I feel like nti kyekintu ekyalivaawo si kwanguwa kyekyaliwo era kyekiriwo era kyekigwawo. Yes. So kyekintu kyogenda okuyimba nti n'omwana gw'ozadde kati era agenda kulaagweko mu mukwano. Kati omuntu ali eyo ayagala okumanya Gabby ali like okay, oyimba enyimba za mukwano naye ogambye na video 3. Omuntu ali eyo ayagala okumanya Gabby ali mu mukwano batali mu mukwano. Gabby ali mu mukwano. So you're married? No, I'm not married, but ndi mu mukwano. You're seeing someone? Gwe nalabye ka video ow'ebimuli omweru. Nedda. Okay. Just mukitwale nti ndi mu mukwano. You're seeing someone? Ndi mu mukwano. No, okubeera mu mukwano osobera mu mukwano ne maama wo, osobera mu mukwano ne kojjaawo, osobera mu mukwano ne dotawo. Are you seeing someone? Tukolera abantu banna. Yes, of somebody could be there nalaba pretty kiri waneno nagamba bannaye what a beautiful woman is this. Yeah, I'm seeing someone. Oh. Thank you. So naye Uncle Josh kambuuzayo ekibuuzo. Edda abayimbi tebabyogera ng'ebyo mbu I'm seeing someone like nga yakatandika music industry. Nga tebabyogeranga. Mwe muyinako kirekyo kubanga. Nanti kati me I feel like nze ng'omuntu ntambulira ku script yange. Sitambulira ku script y'abalala gye bawandiika. Kuba baatugamba nako. Ate n'ekirala it is normal omuntu okubeerako n'omuntu. Like okubeera n'omuntu gwakwatagana naye. Anti abantu bakweka nnyo ekintu ekyo. Linagamba ate naawe kibuzaabuza n'akikuggyako n'akuggyako line. I'm so proud that you came out n'ogamba yes. No, there's no reason as to why I should hide it. So kati awo nyini tuli awo okubye ennyimba oyimba ennyimba za love. So who inspired you to join music industry? Personally nakula njagala nnyo Juliana ne Rema we yajja era naye so Juliana Kanyomozi ne Rema Namakula. Rema Namakula bakusikiriza. Yes. Era kati from okay, if I can ask you from now 5 years to come, where do you see yourself? Neraba nga ndi muyimbi w'amaanyi era agenda okubeera n'ennyimba ez'amaanyi. Challenges kizofunye mu kuyimba because you see abawala mufuna challenge nti mugenda mu studio z'aba producer abo abamu babeerayo n'obufaliso bwabwe eyo nojja oyagala kukolera luyimba ayi nasooka akuzza mu ABCD n'akuzza eno. So how do you contain that? Have you gotten such challenges okuva watandika okuyimba? Kati nze kaneeyogereko ng'omuntu. Nga ggwe. Nze ng'omuntu sinabafuna buzibu, sinababusisinkana kubanga ninako abantu abanyambako. Manager? Yes, I have those people that a team enyambako ogenda okwogera n'abantu abo. Kati nze ngendayo oluusi nga ngenze kola kyengenza okukola nevaayo. So ebizibu ebyo sinababisisinkanaako. You've never gone to the studio alone? I have ever. But era ne bwe nagenda kati nga bwe ngamba nti nagendako before we nali nakatandika naina yes omuntu yanyambako but yali tali mu music nti kugenda kyabitegeera nnyo so ebimu naina kwetuukiranga. So kakati abantu benasisinkana bambi tebaali babikunze. Omugenzi skills ya welcominga kubanga nali mupya mu industry era nakwata ng'omwana mu industry. Yes, nanyambako nangaidinga ku bintu ebyenjawulo sisamufunamu buzibu bwonna n'abalala benzize ndaba sinababafuna mu buzibu. By the way experience yate Nasha agirina kuba naye yaliko omuyi ngayimba ki safe twakuba endongo e Kampala wano mubuulire so kuliki nawe oli muyimbi wayimbawo Nashi olinayo oluyimba. Nashi alinayo ennyimba. Olina ennyimba?
Kyakugamba. Nani? Tukibale tekyetaagisa. Kuba Yesu akolako kolabo naye. Yes, yali manager. Yabateka by then sent. Ngambe nyina oluyimba n'omugenzi yiga. Abadadali Come on eno. So when did you start recording? My first song 2017. 2017. Yeah. 2017. Remember, yeah. 2017. Okay. Awe watandi wayingirira ndo. Olwasookera ddala mu bulamu bwange. Ogendako mu studio. It was 2017. And then you produced the song, no releasing and it out. Negena platform. Yeah. So from 2017 till date, are you still in the music industry or you? Si byangu. Music. Nga tolina sente. Bayina ekyo mbayina n'okubuuza nti side y'omwana omuwala naddala ku side yaffe abawala kubanga at the first byambeera byange because wayina omuntu ateekamu ya buli kimu nga ndaba kiwedde nga ninga ddami bayira batwala butwazi kitegeera naye mukama we yamujjulula ne bifuukira bizibu nga buli wengenda bantega kibatu oba tolina kibatu kya ssente baagala kibatu kirala oba tolina kiddako bakuzza mu biralo kitegeera ne ngamba kansooke mpozingemu ku music ate script gye nali ntambulako eya music yali ndalamu ku music kati aliko Saturday gospel yiga yayina music we nga wokimanyi yali Saturday naye nga yali wayiga messages za music we wa revival band yali mulala nnyo ya ng'olina kubanga oli struggle woman ng'oli fighter ng'oli muyiribi ng'oli muyiribye ng'omanyi okustragolinga music eyo okolaki okuvaayo ng'ate taliiwo naye webanga waali music we yali amwetambuliza ate n'amubakaka ne mumuyiga ne mumuyimba naye kati omulembe guno so kati revival band awo gijoininga 2017 like how did you come okubeera nti no you're joining revival band of all the bands ezaaliwo awo by that time why did you choose to go to revival band? Sakyuzingako kugenda mu revival band but nalimu already but egenda okumerukawo nga wooli nabeera mu kyali nali mu kyali kyabona batandika naye nga ffe tuli baana bato kati tutandika okukula nga biri bandi evuddewo endala nkadde y'abamami ng'evuddewo mami yani kubanga revival band njukira mwalimu Magi Kayima ye mami if I'm not mistaken nono omwala gwe bayita Namisinga and then Hajati Bibuuza then Umaru Mwanje ye Mwanje yes nono omusajja ono eyakyuka ono musamize Nduga Hassan Nduga so by that time were you in that band or your regime tewagibeerera so wajje evuddewo wali kyali dano yagala kuwakala sinti nali muto tinyonka no what I mean nali kyali because egyo gyemirandira egyatandika bande so you joined revival band after them leaving right yaffe ndowooza baali bagitumye nnyo okay so koleke akabuzo kange tukaze mami yali by then yali Magi Kayima yali mami wammwe so abaana abobuwala mutuddeawo babiri music industry nze nalimu ne binema abasajja bantega ekibatu naye nembamba wabawa abamu wabawa ngaani yogera mu kamera tukolera abamu yabawa yogera ng'akakanzu kale kakati mukwano oyo awo wenyini nyini music industry kusaidi ey'abaana abawala ebazibuwalira nnyo indati nti buli woogenda si DJ si MC si promoter si TV presenter si producer si manager olaba n'abasala siddi anti kati omulembe gwa siddi gwaggwawo kubanga olaba olina management nina abantu abanyambako it's like a management naye tutandika butandisi do you have somebody that you call a manager because management and manager are two different yes things. I have someone that I call a manager. He's a manager so Nasho ina manager yagwa
Yeah, kyayogedde kituufu nagwa. Oh, currently you're not in the music industry. Yeah, nagwa mu butuufu. Okay, currently. Naye kati ndi mu live band. Okay, mu music wagwa, nodda mu live band. But still obo kyali mu music. Live band yebyo. No, kati live band zineza katugamente nno nga yeffe nga jazz band ebyo ebityo. Not specifically that a group music band. Let's go to a kapera ka band. Any song. Olulwe. Oba lulwo, any song. No, because this interview we're doing for music. Yes. Ne Gabi naye agenda tuwaamu akapera. Gabi asoboke. Olwo era kyoba tojja kusobola. Ajja kusobola mu. Kubanga you're shy, you're scared, you're nervous. No. Give us a capella. Ayimbira batamanyi. Of any song. Yeah, because oli mu band. It could be yours, it could be somebody's else. Oyimanyi otyo obuto. No, it's okay. Let's proceed. Just vocals. Okay. Ke katuno ke nalimu nga ngenza okufuna omulimu ku TV yammwe keeko. Oli mara singa okwagala bayita Kibaluma. Juliana. Nesinga okwagala mbulamu bwo. And she's one of the person who inspired you to join music. Just njagala oluyimba naye si omuntu gwe nali awo kale mwagala nti muyimbi naye si gwe nali awo okwagala ennyozo omuntu gwe singa okwagala noza Shiba. Oh, Shiba. Yeah, so vola kasaawe no music ena gwe ndi okukola. Style line ya Shiba. Yeah. So kati osobola tuwamu any of Shiba's song that you feel like you're comfortable with? Kama juice kama sukari, homa nyo sweet like honey. Abalala nabatadde nga ndaba nnina okutatinga nejjo nakolose olwaleero nnina okufeesinga okuva lwe nakumiitinga omusimu gwancaginga tondeka nze kyokuluzinga mwana gwenjo yakutakinga wankorakoora That's so nice. Wow. So Swaga Mama Shiba inspiration here you are she's looking up to you, so yeah, somehow somewhere kati mwe legendary because Shiba now she's counted into the legendary artists. Yeah. So being that ina abantu bo inspiring, people are looking at you. Yeah, let's come out tuyambeko ku mijiji emito najo because it will be good okulaba nti waliwo omuntu ayimirira mu bigere ebyo. So basinga nga tebakyagala. Of course, no. Omanyi na wano kyali wangala ko basijja mu. Tayagala ki? Tayagala muntu amufaanana. No. It is not about kufaanana. Inspiration. Kuolaba agiswaga amwagala. Nyata abayimbi tebabyagala simero. Simutima mu byo. No, anti kati abayimbi batuuka like because in Uganda we don't have copyright. Oh. Okay? So kati wali naye teyakola. No. Nga bebe kulu yabagamba temutegera kigambo copyright, temutegera amateeka procedures how you can go to the copyright kati tuveeyo. Abayimbi lwaki tebaagala nnyo bantu baddamu nnyimba zaabwe oba biki? Reason being nti nno bo balina hope oba balina essuubi nti nno mu maaso awo wetulaga copyright egenda kukola ki? Egenda kuteekebwa mu nkola. You understand? So when the song tugambe nti nno Juliana oba Shiba ozemu oluyimba lwe nga takuwadde lukusa. Okay? Awo oba omukoze eki because gwe oba ogenda okufuna kuki? Ku luyimba lwe, yes. So alina okuwa permission okulaba nti nno olaba nti nno bano abantu abasookawo abedda nga ba Paulo Kafeero abantu abadda mu nnyimba zaabwe mwalaba olutalo lwaliwo Gravity yadda mu luyimba lwa Walumbe Zaya. They even reached at the court because omugenzi yafa nga tamuwadde lukusa ye naddamu oluyimba abaana ne bavaayo ne batandika okukola ki? Okufightingira right yaki yatata waabwe and they were right. At the end of that day they came in ne bakikola ki? Ne bakisettlinga. Naye nze naaligambye nti nno bano generation ento omuntu adda mu luyimba lwo on my side aba akwagala
kiba kirina engeri gye kitegeeza oba tugenda vaawo naye ndowooza abayimbi they are not civilized some of them they are not so but of course awo wenyini nyini ku kapera ka Shiba so music gwokola ali mu line ya dancehall like Shiba stuff and all that so awo wenyini as in current when are you in a recorded song how many videos do you have yeah no from not from 2017 okuva we wava mu eyo band and all that 2 videos 2 of producing it nakolerako wanewa bamuyita Jona nga kyali ku Salama Jona nenkolerako ewa Batman Records tebakutega kibadda mukwano kati bakyantega nkuze nkuze kati nesalirawo manyi kyenjagala nekyesaagala so katugambe singa omuyimbi avaayo najja n'agamba nti no Nash let's go into a relationship fellow artist muno toyagala muyimbi muno taaga musajja wa butaala ye nga wali mu butaala so you think kati Gondi couple ya Lutaya ne Irene Namato anti ye Lutaya ne Namato tekusanyusa kati olaba oli Lutaya oli Namatovu balina engoli gye bakwataganamu ebyabwe gye bakolamu ebyabwe gye bategeeraganamu tekijja kusobola kitegeera buli mulembe n'ogwabyayo okay Gabi soko tuwemu kapera any of your songs olimba lwengendo yimba baliyita Malawo love you nina plenty lamisumali mabati chakutenda buwomi obugalo gonna munga mugati by the way manyo kwekaza babu wenga kasimunyiga finally nga nange nzija buli kiro manyo kwe zena wamala ngwene botogera mpulira love genda kuwomera kwekinyiza nosonyiwa kati Malawo nkongere nakimala nabazemere Malawo Malawo kabuba bukunkumuko bubuwo all right thank you so much yeah that's manyi okuyimba kimanyi nti bulijjo sikusuubiramu kapera ako really thank you oyimba bulungi so thank you Gabi awo nyini like you know what takes somebody like an artist okola album like what do you mean like what does it take for omuyimbi okola album I've not worked on an album hopefully in the future I'll be able so simbadde sinaba bigendamu nnyo kutegeera yes onaba bigendamu nnyo management gy'olimu bagiyitaani Spin Ice Entertainment Spin Ice Entertainment erina abayimbi abalala no so far it's me nga bwe nagambye tutandika butandise ekintu naye nga gw'olaba waliwo future yeah definitely by the way wayogedde ku nsonga nti no you sing someone mwami wo akkiriza okubeera ng'oli music yeah he's okay and he's so supportive abirimu oba businessman he's a businessman kati let's assume nga si kyangu ogenda Mbarara mugenda anaakukkiriza okuba nti nosobola okugenda okukuba why not kakati omuntu kati kangambe wenkwagala ng'oli embwa ate nga nkwagadde mmanyi nti ogirya I would definitely have to learn or I will nyiza obutayiga kugirya naye nina okugumiikiriza lw'onaaba ng'ogirya yes so I think he supports me probably ayinza okuba nga alina waatuuka n'atendewalirwa but I think he has done good manyi abayimbi mutuuka ne mwekyanga ne mwefuula ogira kubeera wano okubeeyo hiiti emu ofuuke wakabi nnyo obeera eri mu star all the time nga gwafuna bookings gwakola ki
how sure is that man that you're going to stay, like keep calm with him? Mwekyusa naddala abaana abawala ate abasajja kati by them ekintu ekyo mukiteekako nnyo kuba omwana ow'obuwala yeekyusa but totunuulidde olw'okubanga ono tali mu limelight oluusi yatuuse n'agamba nti ebya music byo sigenda bisobola si nti omukooye si nti takyajja n'emugundi yo but ye ng'omuntu atuuse n'agamba nti kakati wano w'otuuse mpulira si kyakola ki probably ofuna shows leero ogenda nga bw'ogambye mbalala oba waakavaayo ne bagamba nti kati ogenda wa kati ye ng'omuntu n'atuuka n'atendewalirwa n'agamba nti munnange sijja kukola ki kusobola so kyogamba nti ebiseera ebisinga nti nno ffe tubeera eno tetumanyi what sometimes makes up yes so, you end up judging these people because they are in the limelight and ate abantu abamu tebavaayo kwennyonnyolako nze sigenda kuvaayo nkugambe nti oli ye yasazeewo andeeke nedda era I will leave you there n'ekyo ky'oyagadde okukola ki okutwala but sometimes si nti omuntu oba omu outgrowings naye just omuntu nti ye aba asazeewo n'agamba nti nkugumiikiriza naye ndaba line gy'okutte si nungi but nungi era gwe mulimu gw'okola si nti oli kwonoona si nti oli akusanze n'abasajja si nti naye atuuse ekiseera n'agamba nti nze njagala mukyala wange atuule ewaka okitegeera and there are men abatuuka ekiseera n'agamba kati babe nze njagala obeera ewaka kiki ky'otafuna and guno gwe mulimu gw'omuntu if he comes out n'agamba ekintu ng'ekyo personally nze I feel like ndi muntu ayagala nnyo okwekolerera like mbeeremu n'akasente kange saagala kusabiriza muntu yes so oba onkoze bubi so omusajja waavaayo n'agamba nti no you know what baby endongo giveemu agikusanzeemu era kiyinza okukaluba so between music and relationship you choose what? Music. I would choose career because no the nigga is here alina buli kimu agenda kuprovidinga negwe omutima gwe uli oyagala ndo not listen right now you can provide but there's a time wogenda otuuka nga you cannot provide probably you're sick or probably God forbid ofudde ovuddewo naye tuyina n'abaana baabo naye nze kyembadde mmanyi kyo kino kyensobola okutambuza okufunamu akasimbi okitegeera kakati ondesa otya oli kitegeera so nze ŋŋamba omuntu yandibadde alekanga munne as long as omuntu oyo akikola in a respectful way nga takuyisaamu maaso ng'alikola mulimu gwe nga bw'alina ogukola muleke akole kubanga there's that time where you're not going to be nga toliiwo nga that person needs to survive abantu bakyuka yes so in the end of it basobola okwekyusiza asobola n'okwekyusiza ava n'okwekyusiza n'alwala n'aba bubi ng'ate z'okola ze ziyinza n'okumuyambako n'abasajja abasinga ogenda kweyo gundi kweyo point gy'oyogedde asobola okikugamba nti tuula ngenda providing everything kati n'alaba nga akukutte kati oli mukattuke akuwangudde n'akyusa embeera ngalaba kyadda gye wava okyalina kyosobola kwekolera ng'ate olina kutandika buto and I feel like such men they just want to be controlling nga asobola okucontrollinga nature they are insecure they have insecurities ng'abantu oli kitegeera so n'omaliriza nga insecurities ze ziri ku affectinga gwe ng'omuntu kubanga ng'ovuddeko ku ekyo yes you have a man but you have your own dreams ng'omuntu oli kitegeera sigenda kusaba nti onzimbira ennyumba gye nandiyagadde okuzimba ng'omuntu probably nina jjajange gwe njagala ozimbira sigenda kugamba nti jangu onzimbira naye wemba nga wano njiyayiyayo wano akasente wano wali ngenda sobola okuzimba ennyumba jjajange ajja kulwala I cannot always call you and tell you nti babe njagala ssente so omuntu oyo nze aŋŋaana okukola mba ndabanga akulingidde mu kkubo lyo aba anninyidde mu kkubo kubanga omukyala oyo gw'ofunye alina destiny ye alina katonda gye
tondera okubaako Beera. waatuuka kakati gwe wojja n'ogamba because you have your money your money will not do everything. Kati Nash, awe nyini, are you in a relationship? Yeah. You seeing somebody? wafunye Abadde talina. Mbadde sirina nafuna. Wafuna oba wafunye? Nafuna. watulese ku lujja nnyabo. Okay, that's so nice. Naye ali like supporting her in kind of Too much. ali willing, ali supportive mu music. Too much. Kuba kyemwagaddeko. Hey. Ya kati mbadde ntambula mu life band nga sirina nnyo obundi byenkosa naye panaawo nina buli kimu ekyange. What do Like, what do you mean? Nina backline eyange byonna ebikola ku life band. Hold on, oyina backline? Yeah. backline bye biki? Backline ze zino engoma ze Byonna ebyange ate nga Yabigulidde? yabitaddemu. yabikugulidde? Yeah. That's so nice. Prince wennyini wenkwagala tunoonye ujjo kifo. tuule wano. mpesitawo. Kati kunoonya bifo bya kukolamu kola ki? So kati, like, let me ask you something. The fact that you have the equipment, so you want to create a band now. Yeah. Ove mu band z'abantu. Ez'okugenda okulaayiza awalala. Okay, so you want to be your own band. Okay. Oyinayo abantu bomanyi nti no, these are the people that I could work with and all that. Weebali. So you can form a band now. Yeah. You ne Valentine twakola. oba nkomewo mu Mwakoze ku kuyimba. Valentine? Yeah, I had 2 shows. I think you should sit here. No, it's okay. It's okay. tuba tukyali awo. So, awo wennyini, you created a band. Yeah. So meaning nti no, eri wavuddeyo mu zino band zo. Obadde oyimbira mu band ki? Obadde tolina specific band? Waliwo otuuka nga omanyi omulimu gwa live band waliwo otuuka nga olina kugenda bugenzi we bakuyise nga tonnafuna kuba abantu abasinga tosobola kumanaginga nno muyimbi kumutuuzaawo. No, kati we have bands here zitumanyiiko nga Saxoframes band, nga Jazz band, nga Yefe band, Smiles band, Backbone. Nanti kati ezo oziraba saawa eno era ogenda ku program line-up yaabwe balina emirimu. Yes. Bagamba Monday tukolera ano, Olwokubiri tukolera ano, Olwokusatu tukolera ano, Olwokuna kitegeera so nga naye bakugambye beeramu oli fine nti lunaku ogenda kola ki kola naye waliwo bandi egenda okugamba jangu kusayininge tubeere ffenna ng'erina omulimu gumu mu mwezi oba ebiri mu mwezi awo oba togendawo osobola era ojjagendayo okolayo ku olwo oveeyo olwala ogende ewalala. Kati nga gwe actually creating a band eyiyo, first and foremost, what's the name of your band? Because we need to push it as well. Bagenda baba bagiyita high vocals. High vocals band. Yeah. So Linya dungi. yes, high vocals. So vocal nga weeriri. Waliwo vocal. Vocal ya ani Nakalema. Yeah, kati eno High vocal. Eri si vocal, eri mavoko. Mavoko. Bagenda bali mavoko. Eri mavoko band ya Nakalema. Eh, Nakalema. Eri bagiyita mavoko. And this is high vocals. vocals. Now, how much do they charge you? How much do you charge in a bar, like for a night? It depends. Kisinziira It depends. Location, ekirala, transporting. Anyway, Let's assume back hiring on a Silverback. One. How much could you charge them? 1.5. 1.5. Kakadde kamu. Kubanga muteesezaawo. Muteesa Okay, bali if is that a night off or it is you sign a contract with a legal rate? So the per show 1.5. Yeah. So let's assume I've given you a contract of 6 months, and I have you every single Friday. So every single Friday will be 1.5. Yeah. Okay. Sajjo yabadde n'ebibuuzo byo nga biri eri bimusiiwa. Awo ennyini kya band ekyo. Like about a band. Band eyo teba yo wekka. Like tulina abayimbi, owa guitar, Or keyboard, owa drums. owa drums. Akati abantu abo obalina oba tusaba abaliyo batekewo za application ngeri gyeri bandi muntu Wabadde omanyi oba n'emikwano. Ng'otambula oba n'emikwano era gwe oyanjulira ekirowoozo n'ogamba kati nina ekirowoozo bwe kiti ngenda kukola bwe nti. Asiimye asobola okujja, atasiimye n'agaana. Bw'agaana era osobola okutambula oba okuteekawo gundi ne bakola ki? N'ofuna abattu. Osobola kaka muntu. So right now your band is fully equipped. Not too full. Do you have a guitarist, a keyboardist? Yeah.
then yes babayita batya bano saxophones abo saxophones bakubanti ataabwe abo osobola bajja omuyita najja neyiye. yes so right now ugamba nti njagala w'ennanga omulina nga nti njagala wa drums omulina nga nti njagala wa keyboard omulina okay Valentine mwachekwatiramu era nzo mukuyimba naye kati lwaki tewatugambye olaba bosi nga naye ali ku seti agolo abaana abasinga bayibaye mu bandi boolaba abasinga era abayimbi babasanyume bandi kale okwaba abantu ababa ku seti ogenda okusanga omu ku bo yennyini bandi. kati Prince nga olaba Saxophones band ega yakuba gita n'oli akuba keyboard they are two directors in the band. Okay, so kati ono Nash director ne bawe omusajja akimuteera yes yakimuwadde yambuuza kyenjagala ne mugamba kyenjagala okay now awo wenyini atuze wa Gabby what do you think okay now generation eriwo trending eriwo nti abantu beegomberedde nnyo okujoininga those bands okay nti nno kati Kampala wano n'emirirwano there is no any bar that has no band night okay so how do you what like oyinza kukyogerako kiki kya banity singa bukere nkya n'ogamba nti no you know what music ono owange nganza aganye let me go and look for a band. Would you join any live band group? I could definitely, because that's still music, and passion pulls you. The passion for music still pulls you where there is music. Yeah. Echenjawulo nti wano badde ku CD kati wano oli live, and the good thing about live band ekuyamba your vocal ability. Yes. Yeah. Vocabilities zo zikula, so I would definitely go for it. So can you do live band music? I've not really been into it, so and mba nkiyingira buyingizi experiencing. No, like what I mean, if you go to the show and they are doing live, no CD, no what, can you perform on a live band? I would still do that. But still jukira ekintu kyotamanyiridde nnyo nyinza obutakikuba bulungi I've never been there. I've never been there, but era nayimbira ku CD. So if you go to the shonga ya live tugenda kuyimba nomba nja kuyimba oba you don't have this kubanga nze ng'omuntu ndi muntu ayagala okuyiga ekintu ekipya era totyamu kugamba nti no genda oflatinge nti awo wenjigira wengenda okuviirayo nava ngambe nti munange wano woba otereezaamu ne wano sometimes it is very hard ogenda ku show kibere ffe ba MC if you're not like used to people namugenze ku show y'omuntu basanzeyo live band okay no CD this is the time you genda okwegamba man crowd erina abantu over like 10,000 people they are doing live music so gwe totyamu gamba nti no ogenda kwokya ogenda awo tokolako ku live music okay kabaamu naye omanyi woba ng'oli muyimbi olina okubaamu okwekaza okwo kibayita okwokya kati byasooka kunsumbuwa nti nze ng'omuntu nali muntu alina ensonyi mami olabikirawo nali muntu alina ensonyi but right now ndigenda mmanyiira industry yes era I'm open to anything as long as kiina kye kinyongerako newemba kubanga nzikiriza ng'omuntu tosobola kuyiga nga togudde buli kimu yes kati olaba ono ndikobinga nga bagamba gundi yange eki eddoboozi lito nga bagamba lito ne bwe bagamba wogana ng'owulira osaakala busaakaazi ne bwe weemanyiza live band jjukira live band wabawo tukakisanga owogana bwoggali
oba tovume nadda sigamba no ng'oyimba ng'oli ku stage like kale ng'okola rehearsals ng'olina okuwoggana kujjayo eddoboozi newatta otuka ekiseera kale eddoboozi yali ayogera obulungi mukwano ng'oyogera nga musajja so eddoboozi liba likuze ekyo kintu kya live band ekisoke eddoboozi likula naye Josh obuzibu bwendaba mu bayimbi abasinga batya live band etiisa era abantu abasinga we are judged kati now no nothing what you producing out is what is coming wanga nzijukira twalina show lumu ku Freedom City awo yali Gravity omutojo nayimba live ebigaana yes nabijjayo nakuba CD no tekiri kulwa si muzongo kati amabega kebbanga liisewo Freedom City we yakyakira ennyonga etegeka ebivu yabikuba kati nabo bagenze by the way bakyeteekamu let me tell you this bwe yadda ku CD abantu bamuwa amatu abantu baali batudde ne bwe yadda ku CD ate n'abawa bayimbi bangi nnyo batasobola kukuba live very many people nga womuteeka mu live that's why mbuuzizza Gabi nti senga agwa ku show ng'erimu abantu can you do live because it is not just a matter of saying yes aveva and I think sometimes ne bano abakubi begundi bano nabo oluusi bayambamu kati osobola okugwa ku bantu nga oluusi si bakoowu but I think nga tebamanyi kugendera ku gundi nga kati oluyimba waaba talumanyi lumusumbuwa like okugoberera so kati waliwo nsobola okuwa different examples nayimbirako ku gundi ya omukulu Yese alina show yaliyo last year nenjiyimbirako but the only person eyantaasa yali Elijah Kitaka nga like nalindi obugambo obulungi Elijah njagala akimanye mbu yakutaasa awo utakiwulidde bulungi yantaasa era neyanziza nnyo kubanga nawulira nga ndi flatinga but ye alina engeri gy'atandika okontrolingamu abantu abaali bakuba ebyuma wali oyimba naye banaye yali akuba no ye yali amaze okuyimba ng'atudde eno mu audience kakati n'asoma embeera ng'alaba tebasobodde kungoberera like kubanga oluyimba nali ndi kuyimba lwange probably nga nalwo tebalumanyi mba sibanenya naye kati ng'omuntu ali experience alina engeri gye yayambamu awe ne basobola okubalansinga then ntera oluusi ogenda ku Isabella Lounge eya Bruno K eyo night n'ogenda n'oyimba nti they can follow you. Is it a Backbone ekolayo? Sunday. When do you go there? Tuesday. Oh, Tuesday. Abanyarwanda mwenna yabaddiza mwe mugenda ku bbaala kwabeera ndaba munange aba supportinga muyimbi munne kubanga oba kiba kikuyamba abasheshe bonna bali wa Bruno K. How many shows nange njagala genda like how many shows have you performed in a big stages? How many big stages zogenze wakayimbirako? Sinaba kwera na big stages. Naba. Chali eno mpola mpola manyi baby steps. Mpola mpola. So promoters, we are having a new kid on the floor, and she's willing to produce what you guys expect from her. Yes. And of course, as a look, alimu sente zammwe, so better know. Look for her. Aberenga echitu Gabi what? No Gabi. No Gabi. Yeah. On all social media handles. Only Gabi Ntante. On all social media handles. Yes. No as in N-O. Gabi. Yes, Gabi. So on TikTok, YouTube, Instagram. Those are your social handles. Yes. So better promoter. Better subscribe on her YouTube channel. Unaonye music. Promoter muli. Ono atenze promoter we. Kakati Gabi, nono Gabi. Joshua, wawe kintu kyasawulidde. Nono Gabi, ennyimba gozewandiikira bakuwandiikira. So first nabatandika kwewandiikira
era nina ennyimba zange sofo ezisinga Moze writer. Oyo musajja wange mwandisi w'amaanyi nnyo. Then Zulanda naye yampandiikirako. Naye ate kijja kitya Moze yakuwandiikira nga tokoleranga kuwa gundi? Brand Beats? Nga yoyo mbeerayo nnyo. Obeerayo nnyo? Nnyo. Actually, studio gye nsinga okubeera. Abayimbi tebawa ba writers baabwe flowers. Josh. No, but she's a good writer. Y'omu ku ba producer abalina omutima omulungi. Very, very powerful. Wakusalama wano. Taina level. Omuyimbi wazze nga towakayimba. Isoka muntu mukakamu ate teyeeraga muntu w'abantu. So by the way, kati tekiri ku bulokole eba guba mutima gwa muntu kubanga osanga omulokole nga ayagala tambulira ku mitwe gy'abantu. So awo nyini wetuli people out there musoberenga mukola ki musubscribing ata kyenebaziza ku nnono kiri kimuti she's giving flowers to the people abamubeeredde. People don't mention such things. Yagamba nze nereeta nze wendi nze buli kimu kyange buli kimu nze weetaaga obuyambi. Buli omu yeetaaga munne. Buli muntu yeetaaga munne. Naye nange mpa flowers zange nga bukyali kuba nkubeereddewo leero. Naye obwedde endaga gyalaga nga mmanyi oba beemanya. Nange njagala flowers. No, omanyi ekintu kye bayita socialization. Nti being jolly with somebody. You can meet someone like today and you easily. And by the way, it's a gift. It's a gift. Wanga siri muntu. Muntu asobola n'okumala bbanga nga oli naye nga muganya okukwata. Josh. Badde njagala kuddako ewa Nash ani mpozi. Nash Ntale. Lyerinnya lyogenda ly'okozesa platform zo zonna. Nash olinamu ekirowoozo anti otugambye oli mu live band. Olinamu ekirowoozo okuddamu okufuuka artist ajjudde. Kyokkola nabagambye naddayo mu studio. Oli mu kukola nnyimba. Era olina ekirowoozo ky'okubeera artist ajjudde. Tugambe Nash Ntale wuuyo ku stage ayimiridde. Ate nga kijja kuba. Kitiibwa kya Mukama. Ne wayiga era kyabeera. Ate wayiga olese kyaki. Ebye wayiga tubireke byali byeri. Omusajja yafa Nate mu flowers because yawumula mirembe era simwejjusa. Yensonga lwaki manager b'amaanyi ekyo kyali musajja wange. Omanye musajja oyo teyakotogera ku muntu. Omusajja oyo teyakyawa ku muntu. Etegenda kigendako n'omuyimbi wange ebiseera byo nga kyali. Yayagalanga omuntu from zero to hello. N'akuteeka gy'obeera. Era oba otulambuddeko mu abo abantu nga talina nnobwe. Y'omuntu yakujjanga nga teri n'akumanyi ne maama we yakwerabira. N'akuleta mu bantu. Era Ashanava omuyimbi wange badda mu Uganda. Tugenda mukyaza wano. Kiwedde. Omuyimbi omumanyi? Rodake, the dancehall radical. Wano. Yali kyali wange George. George. Nnyo. Yali kyali wange Yali era ndani naye atera okujja mu Uganda. Naye abazze mu Uganda. Batono abamanya kubanza nkubira. So nga tumaliriza Gabi obugambo obusembayo bannange nga bwe mbagambye ndi muyimbi era omuto omupya omwana muto tokuza muntu kito bati abantu ejayumba ndi muto mu industry babula mukwano mutulekemu atabulabye muto tumulabye ndi muto mu industry era nga ebisinga nkyayiga buyizi ate nga nsaba mumpagire social media handles zange zonna Nono Gabi era nina oluyimba lwange olupya lwendi okutambuza baluyita Me Darling. Mugende muluchekingeko ku YouTube channel yange era n'abasobola okukola challenges banange mukansubire kabaweemu katono njagala abantu bano abali eyo bategere ki kyoyogerako akayimba baweemu buwi kapera Darling ogwanira me darling
You are the only one I'm wanting. Darling, ogwanira me darling. Toteka baby waku waiting. Yema nango omwana ono Josh. Sokoleka katono. Nono Gabi, ani manager. She's a new kid on the block. Bamuwa manyi Abe. Abe Ozil. Ye manager wo. Tubanga ne Josh amumanyi mugambe. Ani? Abel. Ozil. This is a gentleman. Kale twagala nnyo. Nasha ate tagize okola Nasha obugambo bw'obusembayo katono nnyo bayire microphone ebamala mbadde njagala kumaliriza ku ky'omwana omuwala ono new kid on the block. Yes. Ate nnoze n'amaanyi saagala gwe ssuubi kuba kati nze nyina wenkulabye okusinziira bwenzize ndaba omanyi mutambula n'oyo ojjukira MC ate nze manager we naye gye tutambulira eyo abayimbi batutawaanya kati gye tugenda nga waliyo live band waliwo kye tuyita freestyle neyimbira byange open mic neyimbira byange abaana bajja okuyimba mu Joshi nokakakati n'obudde akaabira ky'okuyimba ku muzindaalo n'atuuka wali nange Prince atakwata muzindaalo neŋŋamba kakati ono Joshi n'ayimirira bw'ati naye ate munnaye Joshi bw'olinnya ku stage kati ng'ono Nono Gabi nga yazze ajja mmuwerekera mu ddoboozi kuba naye eddoboozi limusika n'awulira nga ayagala awerekere omuntu oyo ayimba so Nono Gabi nze mbadde kwega sinnakuwa budde naye ngenda kukuwa obudde bambi mu following era akozesa Nono Gabi kuwa obudde ya business ye Gabi's collection. Okay. Alina ne business Katunda nsawo ez'abakyala Kakati era katuddeko kusaidia business tunda nsawo z'abakyala ate nnungi Osuubuza oli mukyala okwata ebintu oyagala olekera ebintu bya so compare Ashanava katuwayo emwe mumpagire sibalinaako obuzibu kakati Nono Gabi business esangibwawo ku Top City eringa mu Kisenyi yes manyiwo bulungi kakati awo wojja munange wonsanga era mumpagira nja kunoonyako shop number ki shop number eri UV05 nja kuyitayo ekigere ndabe embeera bwetambula naye nga tambuza omulimu ogwo oli muyimbi ntale muyimbi ntale kati bandi yaffe by the way kakati tuli wano tuli mu connection okusinga okubonaabona addeeyo bandi gyagenda mwalina okujja n'omuwamu Chanja naye nga bagirayo nnyo abantu saagala kugendayo every Friday. Josh, Nasha atubulira awatuufu tomanyi tuyinza okufuna netuyitayo ko njabasindika every Friday. otuweereza mu group lwako abamu tebali mu group naye namba zammwe ziri mu group amwe bali silent yogera direct osobola okugenda mu inbox zaabwe kuliko kasitola ate kati namba gye sirina mu group ngenda gijjawa Nash ntale yogera eri abantu tuwulire ekideya kuba tunaatera okuva wano Ashanava gyagenda sirabayo teri mulamwa okay amannya nze Nash era mumanyi Nash Ntale everywhere ku YouTube ku TikTok buli wamu nalikyusa bwe wali mu revival band new revival yali Shakila wala ama kyova olaba obadde ombuzaabuza mukwano olina okuba nga omumanyi kuba nnyo n'ekirala ekiriwo naye nze kati ono namugamba gye nakulaba nalinze ne roda ku TV yammwe we nakulabira era namugamba we nalabira oli namugamba mumanyi genda okwesanga nsomedde wano. All in all, Gabi, thank you so much for being well composed. Yes. I really liked it. I really liked it. You're so well composed. Thank you. And keep it up. Just keep going. We pray to God that everything goes on well. No one life bandy. Big up on yourself. So yes. Zembade bagamba bannange
Twatandisewo edduuka by the way abaami baffe n'abazadde abazaala abaana yatujja bambaza oyagala saati nnungi oyagala mpale nnungi oliwa jjento tujja bambaza tofaayo t-shirts ennungi eziriko wabula Asha Nava bwe ndikulaba n'omusajja ate naava omanyiza olutandika by'engoye tuliawo ku midi center owanga atambulira awo wawunda ku kizimbe ki midi center Midi Center opposite kiraba eri opposite kwali sale Midi City Midi City anti mugamba Midi Center Sirieno was it is opposite Kwali Sale it is after Dembe then Midi City then after Midi City sasa Plaza neba newborn uzaala mwana tukubakolera package eriko ali proud no and proud of you mana msoka muleko omukyalo nange nange omwoyo gumulimi gw'omusajja ba newborn oyina newborn ogenda kuzaala mwana mwaka gumu myaka 2 tubayina oyagala gundi ennungi receive oyagala kiro nojja kujja tukole package ennungi tuli awo ku Midi City Arcade ekyannemya nti tukyala bagiyita Midi City Arcade bapya ndoza byebyo abaagala live band solo tuukirako nava mu kabox n'atuukirira kubanga enamba yebeerako okwo netuteesa naawe basobola okunoonyako ntale nashintale ku tiktok okay so nange nga njagala kuyisaawo kano baaba nina kazini wange bamwita Ras Baba Ras Baba kazini wange ali kwa Nifa Tower mu kibuga okumpi ne park enkadde eri shop number 21 S21 nenga aba dread abakyala mu bitabo tyo boviri bwa mu mukola obwo bono bona bosibye bino the dreads bino byonna rasta bikola ezo dreads ezo alopinga abana bulungi nyera munonyako ne ku TikTok ye bamwita Morris Ras Baba okay mumunonyeko era nakabiri abaami asala tewerabira mama bro akasento yezo obutali oyo mama bro ye sijja kwogera bingi oyo ye abakyala nga bano kasikini kola bakano tusobola okukakuuma nedda kyentegeeza like ageza tusobola okukakuuma nga tetwerusizza nini obangu okitegeera oshanana ne baba muddugavu wandinjogereddeyo mugambe enkoyo olaba nga bwolaba nashi wano oyagala kwongerako hip tusobola ozzongerako olubuto oluyikayika manya abakyala ennaku zinayiitako naye temwerabira mugende wa maama bro bwoba oyagala ebbeere nga liri kuli tuli pampinga ne tuliteekamu ango nabiri wa maama neryange lino eryagwalizaayo alizaayo ne liba mama gro abatamumanyi ono yatuletera omwana ono n'amuteeka wali I came using food ne mama gro tunoonyeeko Josh by the way Josh Josh mama gro Josh tunoonyeeko mama gro abantu bano mbadde njagala tufune engeri gy'obakwasaganyaamu n'ekyemanyi message egenda kutuuka ewa mama gro kanagifuna bw'ati agenda kujja ewange era mama gro bonaabo mpadde obubaka n'oŋŋamba ttiimu yo nga bwe yabadde awo apangisa ne wiigi kalage mu kamera wali etunule ne mu kamera wadde enkadde naye ziri zibambi wigi tekaddi wakozi ngavugula fe awe nyini gwe aliye nga wetaze okukola ka makeup akakabi makeup akatayiika akatakambira nga tewetaga kafaani kano munnaffe kakozesa noonya ku mukyala gwe bayita Asha Nava ali awo ku New York City kasotuka emakindye opposite barracks bweyambuka ku kidda ku kooti waliwo akazimbe bakaita New York otuukaawo ali awo makeup studio eri awo yakabi nnyo bakola ku mikolo simanyi mbaga simanyi bridal shower simanyi birthday simanyi divorce shower simanyi anniversary simanyi biki byonna omusajja yakukyawa simanyi musajja yakukyawa oyagala ofaanane bulungi ebyo byonna Asha Nava oli ku mudibo waliwo nyini awe nyini Akra Baba sazi wa Kaviri wali eri awo ku Ntebe Road awo Starbucks wali awo mutukirire abirenga kukwasaganya
abeera ng'akusala akaviiri alina ebyana ebinyiga amasaaja awo ebikunyiganyiga awo nga bimaze okukutamaawo bino ebisajja abaagala obanyiganyiga wano mu mitwe awo ku Accra Baba waali. Big up to Kiza Baba, I love you. Then on top of that Auto Ranks. Josh Ranks Auto ono atunda mamotoka e Nakawa. So noonya ku Ranks Auto gwe ayagala emmotoka kati nga Asha ayagala kugula mmotoka. Sente mwazitoddeko naye ye akwata ku kibanja mpola. No, ekirungi kya Ranks akwata ku kibanja mpola. So munoonyeeko e Nakawa awo obeere nga onoonya bondi gwe bayita Ranks Auto abeere nga kukwasaganya mu nsonga y'entamu. Mulina okutambuza ebigere, emmotoka weeziri enkuba nekkuba omusana ne gukwaca abamu twagula emmotoka kwewunya maggwa bigere bitumita. So mulina okunoonya ku Ranks Auto. Large upon yourself. So kugambe Nono Gabi agende wa Ranks Moto. No. Olina okugenda banange mumpagire osobola okugenda ngule ewa Ranks Auto. Osobola okugenda ngule emmotoka ewa Ranks Auto. Exactly. Awo wenyini nange tompisaako ssente ntunda ebyomu buliri engeri gy'olina omusajja nekandi abantu abo zisimanyi abalabi banyola bategere abyagambye sokoleke Nono Gabi ebiwoma bigwa byokya tukolera tukola enonyako ebigembi lina masavu nsangibwa mu Kikuubo bypass building. Okay. Byonna Otunda blanks, otunda masuuka, wagamba n'ebyabaana by the way. Sina by'abaana. Nibe kibi wagamba inaka offer. yali back to school yawedde. Okay, era nga masuuka okay. Promotion tugenda kugabira abasenior Chenesiga Senior one kalija ebizigo okubeera omukyala babayita JK Beauty Point ku Pioneer Mall. Baina ne branch endala ku Parkview. Yes. Oli brand ambassador wabo. Bagambe batunoonyeko baffe tubanoonya. Bebalina tunoonya. Baba. Netawuliriza ebintu bitereza. Kakati ffe tulaba otutudde wano. Tuba twagala ate n'otutuusa ku ssoosi. Yes. Waffe tujja kubeera eno nga tukuli bulala. Ate nga naawe eri oli bulala. So batunoonyeko batubanoonyeko. Banoonye. Bamuyitani? JK Beauty Point. Mukyala mwami. It's a company. It's a company. JK Beauty Point ku Pioneer Mall. Oyagala ebizigo byakabi. Era munaayo Kale. Large upon yourself. JK tubagala nnyo. Omukyala okulabika bw'ati afuluma wali eri mu JK Beauty Point. Pioneer Mall. Yes. Nange ndabikeko obulungi. Kale. Nene Diana mwani mugambe n'agendayo. Balina ebyabadduka. Ebirungi bigwa byokya mubeere bulungi mweraba.